tukiriza nti bonna banankyukakyuka tulina okukolera wamu okulaba nga tusigukulula nakyemalira afutubadde ku ggwanga lyaffe emyaka 37 otwogerera jo babadde bajaguza olunaku lwa tarehe 6 nga giweze emyaka 42 ku kyabatandika struggle yaabwe naye nga bebogerako nti bajja kulwanyisa ate bebakyakola abductions okusiba abantu nga tebalina musango n'ebirala bwe bityo mu gavumenti n'abalala nti ya NUP ezo lisiti zefulumya nti bano abantu bawambibwa bya bulimba kakati amazima gatandise okuzuuka munaye tulina abantu aboogera ennyo oluusi ebigambo ne bibasimatuka kati mwawulidde Ebanja yavuddeyo n'akakasa nti John Bosco Kibalama be bamulina bazze bakyegaana ekyo kumala emyaka 4 kubanga John Bosco Kibalama yawambibwa 2019 kati byamusimatuse n'abyogera kati kitegeeza n'abalala bonna betubadde tubanja be babalina era tusigale nga tubanja abantu baffe bano oba bazze emisango bye bagamba mubatwale mu kooti oba mwabatta mubaleete tubaziike kubanga ebyo nabyo bibeerawo juzi mwalabye omukulu wa myaka 75 okuva e Kasese ayitibwa Costa Muhonja yawambibwa okuva ewuwe ne bamutwala eyo ne bamutulugunya ne bamutta ne bamutwala ku City Mochare wayiseewo ennaku ne bamuziika eyo Mulimbo mbwanti kakati ono talina babe tewali yazze kubanja mulambo guno banaabanja batyanga temwabagambi timwamuse kubanga mwamugamba mujje ewuwe so ebina bibeerawo abantu bano bamwabatta mubatuwe tubaziike naye tulemereko nga tubanjiza ddala abantu bano balina abantu baffe nga NUP tusazeewo okuwagira Honorable Ali Salaso olw'ekyo kifaananyi kye twagala okugyayo ekya United Forces of Change ensonga y'okubiri kye njogeddeko ebadde ya kiwamba bantu ekikyagenda mu maaso wiiki ewedde mwena mwalaba omukyala gwe bayita Ebanja ng'avaayo okwogera ku nsonga zino omuntu gwe osuubira nti muzadde nti asobola okutegeera obulumi abantu bwe bayitamu ku nsonga z'ekiwamba abantu naye n'avaayo ng'abalaata n'agamba abo bamenyi b'amateeka kale bwe bamenyi b'amateeka mubatwale mu kooti mukkirize abantu baabwe okubalaba yavaayo n'agamba nti Kibalama be bamuyina Kibalama yabula mu 2019 John Bosco Kibalama ne bwetwogerera famire munoonya tebamulabangako kakati bw'oba ogamba nti mwamukwata ne mumusiba mumutwale mu kooti abantu bemubakirize bamutuukeko abantu basobole okufuna obuweerero naye n'ekirala okusinziira ku bigambo bya Ebanja engeri gyayogedde nti be bamuyina tujja kuddayo mu kooti nga mukimanyi tubadde tugenda mu kooti era tusabe ekibaluwa ekyo kye bayita habeas corpus timuleete Kibalama bw'aba mulamu oba mufu naye kati engeri gye baadmitinze bo nti be bamuyina oluvannyuma lw'emyaka 4 bamutuleetere abantu be basobole okumulabako mwalaba oyo mukyala naye yeyita chairperson w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'ayogera ku nsonga zino ng'agamba ate abantu be twateeka ku lisiti abamu baali tebawambibwa naye akimanyi bulungi nnyo nti ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso kakati bwe bawambye omuntu ejo oba wiiki ewedde oyo tugenda muteeka ku lisiti gye tunasubmitinga bw'aba avuddeyo kyo tekitegeeza nti teyawambibwa kati Bobi Yang mumulabe bamuwambye ennaku 8 nga tebanamutwala mu kooti tugenze ne tumulaba mukomera kati gyali ku upper prison natugamba nti bwe bamukwata bamala ebbanga nga bamugamba oyagala ki tukuwe ki ovemu ebyo byokuwagira Kyagulanyi ne NUP kakati bw'oba okutta omuntu ng'ogamba yakola omusango simanyi promoting harmful propaganda ate lwaki mumweyingiza mu byabufuzi mugamba nti Bobi Yang ave ku NUP kubanga yatugamba nti bamala ebbanga ddene nnyonnyonnyo nga bamukunya bamubuuza oyagala ki tukuwe ki abo abasajja okole ki baveeko so kiwamba abantu kikyagenda mu maaso list ze tubadde tuteekayo zibeera updated buli lwakwata omuntu tumuteekayo naye kirala nalaba bamawulire nga bagamba nti poliisi tetukitegeeza njagala bategeeza nti buli muntu yenna awambiddwa tugenda ne tuwaaba ku poliisi famiri zaabwe ze zisooka okuwaaba bwe twagende mu Bende mwalaba oyo mukyala yavaayo n'ategeeza nti yagenda ku poliisi ey'ekitundu ne bamusindika wa IGP ne bagamba ono ezino ensonga zitususeeko zitwale mu offices ezisingawo tewali muntu gwe babuzaawo obaako gy'okoze guba mulimu gwa gavumenti okukuvunaana ng'olina ensobi gy'okola ate oba kutwala
tebajja kuteeka mu kisaawe bajja kuteeka mu kkomera naye kati bw'oba okikyusa n'okiyita okubuzaawo ate kati awo nange mba sijja kukikkiriza tewali byakubuzibwawo bantu balina ebintu byabwe bye bakola naye engeri gye tubafunamu gye batayagala okunnyonnyola ffe tubamanyi tubalondoola gwe mulimu gwaffe okukuuma obutebeekevu bw'eggwanga lwojja kudda eyo ogule ebiwayawaya otandike okukola bbumu tufune information eyo tubule kutwala kati bwe tunaakutwala tetujja kukiteeka ku tv kati ayagala yenna akiyita ki kubuzaawo naye ekyokubuzaawo ekyo nakiwulira n'amiini nga ndi muto ekyo tetubikola